Ssanyu Gyerere olunaku olwaleero His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine awamu ne National Platform ffenna lugenda kuba Ssanyu Gyerere anti tugenda kuba tuggulawo ekitebe kyaffe ekirungi. Poliisi ekedde kubeerawo naye tugifubutudde bwe batyo ne bazingako ne bagenda kwegamba ligenda kuba Ssanyu Gyerere. Baganda bange, mikwano gyange, eyo embeera bwetyo bwefaanana munda bannanga abantu nga baanyiriza ayayayayayayayaya. National Platform olunaku olwaleero egenda kubanga eggulawo ekitebe kyayo. Ndowooza olaba embeera bwetyo bweri. Tumanyi maama Baby Tungo Kyagulanyi mukyala wa bimuli nnyo era ebimuli emiti gibadde nga giri mu kusimbibwa. Ndowooza embeera muganda wange ogiraba, buli kimu kiri fine. Ayayayayaya. We are the National Platform with His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, the elected President of Uganda, the People's Hope. Olunaku olwaleero ate tugenda kuba tuggulawo ekibiina kyaffe kino mu butongole. Teri agambayo ate n'abantu baffe abatuva ku maaso tubalabaawo. Tulaba ekifaananyi kya muganda waffe John Bosco Kibalama tukyamubanja. Tulaba ekifaananyi kya muganda waffe Yakawuma Yasindi Tanabukenya. Tubiraba ebifaananyi maaso bigenze okuba nga bikubibwa wano ku kitebe kya National Platform. Bambi emyoyo gyabwe Mukama agiwumuze mirembe. Muganda waffe John Bosco Kibalama tumwetaaga, tukyamubanja. Oba gyali oba mulamu oba mufu, twagala mukwano gwaffe, twagala muganda waffe. Maama National Platform ate banange yakoze wantu Mukama Katonda. Laba amatiribona era omukolo gugenda mu maaso. Olunaku olwaleero embeera yo ya Ssanyu Gyerere. Tugenda tandika okuba nga tutimba, tugenda tandika okuba nga tubikola byonna. Kale kwegamba buli kimu kiri safe, buli kimu kiri malidaadi sanda. Ate ne munange kuliko ne parking. Ndowooza olaba emabegaawo bannange His Excellency Kyagulanyi Ssentamu tweyanziza nnyo tukolera ekibiina etukolera ofiisi amatoobuta. Bannange tusiimye nnyo era nga renovations ez'enjawulo zigenda mu maaso n'okuba nga zikolebwa wano ku kibiina ku kitebe ekikulu ekya National Unity Platform. Oyoyoyoyoyoyo mukwano mungi Ssanyu Gyerere. Bannange bakoze wantu ani agambayo wantu wakwetaaya bantu bonna wantu wanene wantu walungi wantu watumalira ddala. Olunaku olwaleero His Excellency elected President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, ndowooza ne stage mugiraba yakoleddwa bulungi. Kwegamba buli kimu kiri fine, buli kimu kiri malidaadi sanda, buli kimu kiri wow. Kwegamba we the National Platform. His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, President wa Uganda, President wa Fomolonde, President wange, President wo, ebintu abikoledde ddala. Bannange tuli basanyufu ate nga tuwulira essanyu. Olunaku olwaleero tugenda kuggulawo ekitebe kyaffe. Ssanyu Gyerere bannange, embeera bwekyo bweri baganda bange, mikwano gyange. Teri agambayo, tebakyalina bano kye bagamba. Abantu baffe batandise okuba nga bajja era Secretary General ndowooza mumulaba yatuuse dda. Buli kimu mukiraba kitambulira ddala bulungi anti ekigenda okujja olunaku olwaleero ate kigenda kuba kyanjawulo. Bannange mwebale kola, mwebale nnyo. Bannange ffe tusiimye era twebaza. Mwebale nnyo National Platform obutatuswaza. Mwebale nnyo okukola ekituufu kye mulina okuba nga mukola. Embeera bwetyo bweri baganda baffe, mikwano gyaffe. Embeera bwetyo bweri. Abagenyi ab'enjawulo batandise okuba nga batuuka, batandise okuba nga bajja. Secretary General wali bulungi kati gwe atannayambala muganda wange tugamba nti sumulula, tandikirawo okwambala ate okimanye nti no olunaku olwaleero lugenda kuba lwanjawulo nnyo. Oyo Secretary General omukulu David Louis Lubongoya era nga bali mu kutumya tensi ebintu ebyenjawulo bitandise okuba nga bituuka. Kibiina kyaffe balayi kirungi, kiweesa ekitiibwa, kiweesa essanyu, kiweesa amaanyi, kiweesa emirembe. Bana bajja nga tebayita myaka 38 temulina kibiina, bawulira nnogo. Naye nga ffe embeera bwetyo bweri. Tuli Makerere Kavule ku kitebe kya National Platform ekipya. Hello Uganda, thank you for loving His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. We appreciate. Emiti nayo bakyagikola ku mikolo
kunyirira kutuuka ku mutindo okusinza nti eno main gundi entrance so muganda wange nga wekitaafunani bana mwe bali kwekumirako mbagala nnyo mbagalira ddala Ronnie the transport agemanya gange media TV media TV baba diverting freedom comes to those who fight and not to those who cry. Because the more you cry, the more you people continue to die. So rise and defend your rights by Bobi Wine. By Bobi Wine. Kufront waneno kusenge kyennyini ewabeera bendera oba kulina gate waliwo gundi eyo by the president by Bobi Wine. Freedom comes to those who fight and not to those who cry. Because the more you cry, the more you people continue to die. So rise and defend your rights. Okay. Bwenti obukolokolo kati unveiling okujjako kino ekiveera welolereko omanye gate wafaanana batya oli ku Map Media TV nange Ronnie Transporter oli ku Map Media TV simanyi obamba wemu ku map kabwejumbira wano asooka abatabutemuko nga bagulawo kino ogugambo gaggadde mapu mbakwasizza bekanzire ku YouTube kati nnyo YouTube mbakwasizza Ronnie Transporter nawe kati atenze ngenze ku Facebook essaawa zino kasavo kanyama mwenna tugenda kubawa mapu kabwejumira ensonga eno gyogerako ki eno ensonga laba eno ensonga yayitiridde embeera eri ku kitebe eri mu Uganda eyogeza abantu obwama omugiso agera kino kirayina kirayina abana nga bali embale tubatumiddeko nnyo embeera bwetyo bweri National Unity Platform eri mu kuggulwawo National Unity Platform eri mu kubikkulwa nga bw'otunula essaawa zino abali ku YouTube mutulaba bulungi nnyo n'abali ku Facebook mutulaba bulungi nnyo nina ekigambo kye nabagambye omuntu okkirizibwa okusharinga vidiyo eziri ku Map Media TV zonna okujjako YouTube toteekeddwa kukwata aba TikTok muteekeeyo aba Facebook muteekeeyo ab'emikutu gyonna muteekeeyo naye wa YouTube sisangayo vidiyo tuli mu kuggulawo National Unity Platform National Unity Platform bobeera ku Facebook ng'ekutawanya genda ku YouTube bobeera ku YouTube ng'ekutawanya genda ku Facebook weetuli tugenda kubawa ono bamuyita Map Media kabukyekye kabwejumbira mugirabye kakati ani ayogera National Unity Platform people power our power kale Ronnie kwa okuggulawo National Platform banaye kugenda kwogeza abanene hello maama emitaffe babiyise naye nga tugenda giggulawo oba baagala oba tebaagala with the National Platform headquarters. Wow, thank you very much for loving National Platform. Ate ebintu ebikoledde ddala olunaku olwaleero bigenda kuba byanjawulo anti olunaku lwaleero His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine tweyanziza nnyo mukama waffe tweyanzeege weebale kwagala Uganda weebalire ddala olunaku olwaleero ate lugenda kuba lunaku lwa njawulo. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, the elected president of Uganda, the people's hope. Bino byetusobola, bino byetukola, bino byebalema abo abefitina, bino byebalema abo abennogu, bino byebyalema abalala bonna, bino byebyabalema neffe tukyabategeeza nti we the National Platform tugenda kuba tugulawo ekitebe kyaffe olunaku olwaleero. Essaawa ziri nnya, Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, His Excellency agenda kuba atuuka ate gwe muganda wange mukwano gwange olunaku lwaleero tobaako kyogamba tobaako kyobuuza. The grand opening of National Platform Kamo Chanup. His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, the elected president of Uganda, olunaku olwaleero agenda kuba agulawo ekitebe ekikulu ekya National Unity Platform. Embeera bwekyo bweri baganda baffe mikwano gyange teri agambayo
teri agambayo. We the Nation Platform ne Ssaabasajja Kabaka Nsubira gyali asiima yasiimye dda era nga tubategeeza nga tuli wamu era nga twekutte wamu tewali kigenda gaana. Olunaku olwaleero lwa ssanyu, olunaku lwa maanyi, lunaku lwa matendo, lunaku lwa kwagala. Anti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine atutegeeza nti ate olunaku olwaleero bigenda kuba byanjawulomu anti olunaku lwaleero Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine His Excellency the elected President of Uganda the People's Hope agenda kuba atuuka. Baganda bange, mikwano gyange, olunaku lwaleero maama laba amata maama, laba amatiribona maama abaana batuuse dda, abaana bazze dda. Banange mugambayo ki? Temulina kye mugamba, temulina kye mutugamba olunaku lwaleero. Baganda bange, mikwano gyange, tubategeeza we are opening the new grand opening Nation Unity Platform. His Excellency the elected President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine olunaku olwaleero woofiisi eziizo ndowooza muzirabye baganda bange, mbeera bwetyo bweri anti Kyagulanyi oye. Hello Uganda, ayayaya reception, bannange tobaako kyo wano, tolina kyoyogerawo, oyogere ki? Tewali kyoyinza kwogera. Eno bagiyita National Unity Platform Headquarters. Twalonda bulungi banange, twalonda bulungi, twalondera ddala bulungi. We the Nation Platform ne His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine olunaku olwaleero ate byanjawulo byokka bye bigenda okuba nga bikolebwa, byanjawulo byokka bye bigenda okubaayo olunaku lwaleero. Abaana baffe abalwanyi abatuba ku maaso nga bakuno kuliko ne mukwano gaffe John Bosco Kibalama, ono no tukyamubanja balina otubuulira oba gyali oba taliiyo. Abaana batandise oludda okuba nga bayingira, buli kimu kigenda kubakkiriya nnyo. We the Nation Platform His Excellency the elected President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine asuubirwa okutuuka essaawa 5 era nga omukolo omukulu wegenda okuba nga gutandika. Kwegamba baganda baffe, mikwano gyaffe, tenti zimaze okuba nga ziyingirawo, teri agambayo. May God bless you His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Tweyanziza nnyo, tweyanzeege maama, ekibiina kirabika bulungi banna.